Oh yes, of course, omulabi waffe omulungi wa Saviour TV nga bwe twagamba nti tujja kuba tukuwa variety ku bintu eby'enjawulo bingi, na leero atukuleetedde omukyala w'amaanyi, omukyala muyimbi agenda kuba atubuulira ebimu ku bimukwatako, atandika atya okuyimba ebitonotono ebimukwatako. So omulabi waffe omulungi tusaba omuwe obudde, omuwe okutu onyumirwemuko naye. Hello. Hi. Amannya go gwani? Amannya gange nze Chaka Marions. Yegwe Chaka Marions. Yes. Chaka Marions oli muyimbi? Iye ndi muyimbi. Atandika oba wayimba dda? Natandika dda okuyimba. Watandika dda okuyimba. Iye. Chaka Marions, okyasoma? Iye. Osomera wa? Smart Steps Nursery and Primary School. Osomera ku Smart Steps Nursery and Primary School. Sooka obireko kuba mikwano gy'abali ku Smart Steps Nursery and Primary School. Hey Smart Steps, I love you. Anti kati twawumudde gye twakoze speak day, top class, mukulike amasanyu, batumiddeko oluwummula mubeere bulungi nga muli mu luwummula mulage ku mpisa. So ku Smart Steps bakimanyi nti oli muyimbi? Iye. Era bakuwagira bafaani bo nnyo? Bampagira nnyo nnyo. Kitegeeza bemu kati bakulaba wano nga bagamba ono bannange serebu waffe. Iye. Kati otandika otya okuyimba? Watandika ddi okuyimba? Natandika okuyimba nga nkyalina emyaka 10. Nali mu P4. Wali mu P4? Netandika okuyimba nga nkwagala mpulira music. Abayimbi abanene abo nga mbawulira bayimba, nange mpulira njagala yimba. Abayimbi abanene be basinga okusikiriza okuyimba? Iye. Muyimbi ki gw'osinga okwagala yasinga okusikiriza okuyimba? Spice Diana. Oyagala nnyo Spice Diana? Iye. Biki byesinga okwagala ku Spice Diana? Azina bulungi. Naawe omanyi okuzina ekitegeeza? Iye. Oba ono tunama wano ojja tuzinamuko tulabe. Azina bulungi, ekirala? Awa bulungi audience essanyu kasita avaawo nga bayagala nga bakyayagala gye abaweemu basanyuke. Bannange kati Spice Diana olinayo ku nnyimba ze z'omanyi? Iye. Luyimba ki olwa Spice Diana olusinga okunyumira lw'ogamba no oluyimba lunnyumira? Siri regular. Toli regular? Naawe toli regular? Iye. Osobola okutuyimbiramuko katonotono ku luyimba ku verse entonotono ku luyimba lwa Siri regular Spice Diana? Kambayimbiremu oluyimba. Siri regular era bagambe bamanye teriyo atali regular. Bakulimbalimba bakukoya, bakutindika omutima baguwenya bagunza, ze dokita nze ogukwata nguze mu tteeko. Kuwa chocolate yawomerera, kuwa gondagonda talumirwa. Tuva Canada ewaffe tekulira, bamulira twagumira si bino ebyako. Wow, naye nno oyimba bulungi. Naawe okimanyi nti olina akaloboozi akalungi? Kati biki bye wandyagadde singa Spice Diana oba omuntu baba bamugambye nti oli eno oli faani we omwagala nnyo oyagala nnyo music we, biki bye wandyagadde kale okukolako naye? Nze njagala kubeera nga ye, mbeere sita nga ye, nga kale nga mwenkana? Iye. Kati bwe singa abazze tugeze nga waliwo amukuleetedde, ki ky'oyinza okumusaba? Musaba mu bulungi, musaba nange njagala kubeera superstar nga ggwe. Akuyambeko obeere superstar nga ye? Iye. Okyako omwegomba nnyo, ye role model wo ebyaddala. Kati ng'oggyeko oluyimba lwa Siri regular, luyimba ki olulala lwa Spice Diana lw'oyagala? Olulala?
Weerabidde. Kale luyimba ki olulala lukunyumira ku nnyimba eza oba lwa muntu yenna yenna nga lukunyumira nga ggwe? Sidiki vocals. It is okay. Naye ggwe kyakweyagala ba vocalist bokka. Sidiki vocal it is okay nawe lukunyumira nnyo. Kati ate ggwe watandika okuyimba ng'oggyeko ennyimba z'abalala olina ennyimba nga mmeka? N'ennyimba nga 9 awo. Gwe n'ennyimba nnyingi. Okimanyi nti waliwo abayimbi ng'ayimbye emyaka nga 3 4 naye ng'ate nno omwana wattu amanyikiddwa naye ng'alina ennyimba 3 4. Olina ennyimba 9. Luyimba ki lwasooka okukola? Pate. Baluyita pate? Pate eki? Pate yennyini gye tumanyi. Lugenda lutyo. Abaana eno tuli mu pate, omuziki mutweke tugukube, ebyenkya byankya batwongere, anyiize tetumukuba mbale dance up tomorrow, naye ebyenkya bigende up tonight, I'm gonna dance up tomorrow, naye ebyenkya bigende up tonight, kati nga wano ta 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 teta, iga wano ta 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 teta. Wow. Kayimba nno kalungi, kayimba kannyumidde. Bakayita pate? Yes. Nja kanoonyako nkafune. Ke wasookera ddala okukola? Wakola oli mu P4? Yes. Mpozi wagambye kati oli mu P6? Ngenda mu P6. Wagenze mu P6? But you still look very young. No? Hey. You aren't? Yes. So kati ng'oggyeko olwa pate olwo mu nnyimba zo 9 luyimba ki olusinga okukunyumira? Nga gwe n'ogamba nti nina ennyimba zange 9 naye luno oluyimba bannange lunnyumira. Go down low. Go down low. Nawe lulwo? Yes. Lwo lugenda luti? Chaka chaka, Marions, abe paniki Mario, dance to the beat, go down low. Paka paka sunda, go down low. Omuziki gunyuma, go down low. Go down low, dance to the beat, go down low. Paka paka sunda, go down low. Omuziki gunyuma, go down low. Go down low. Hey, zabasomesa mo di teacher, nze kikiri komando waddala. Mr. DJ, give me the tune again. The tune again. Fetukuba muziki gocha, fire, fire. Fetukuba tetubaweza, fire, fire. Fetukuba muziki gocha, fire, fire. Fetukuba tetubaweza, fire, fire. Fetukuba muziki gocha, fire, fire. Fetukuba tetubaweza, fire, fire. Naye ezo lyrics ozijjawa? Lyrics? Nina abazimpandikira. Yes. Abakuwandiikira? Ani akuwandiikira music? Nabo bayimbi. Nabo bayimbi? Nolabika okwata nnyo. Yes. Kati obalansinga otya awo okukwata music ebyo n'ebyokusoma? Kwata lyrics ezo. Buli kintu okiwa obudde. Gundi music ng'ogenda mukola obeera ne puroguramu yazo. Tugeze kati mu days nga muri mu kusoma obeera ku bitabo byo. Kati mu weekends n'okolamu rehearsal za music. Bwe batyo otambuza ekintu bulungi. Naye n'otamulekerera. Kati mu bbanga ly'omaze ng'oyimba ki ekyasinze okusanyusa ennyo? Nga nze? Mu kuyimba nti nsanyusa nnyo bwe nali nga nnyimba oba kino kyatuukawo oba kino oli yakinkolera naye mpulira nga nsanyuse. Bingi. Kati tugeze nga ninayo show. Otera n'okukola show? Yes. N'oyimba? Totya bantu? Sibatya. Kati show zikusanyusa nnyo ng'ogenda ku show? Ate ekirala? Ndeka audience efunye ku maanyi nga bagamba omwana ayimba twagala atwongeremu. Nawe n'obeera nga muli olina amaanyi. Kati ate ekyasinga okukunakuwaza n'ogamba tewali. tonnafuna? Buli kimu kikyali bulungi? Oyagala kigende bwe kityo? Kati ani asinga okusapootinga? Kugamba nti
This one is my strongest shield. Ono bw'abeerawo buli kimu nkikola bulungi. Daddy wange. Yo daddy. Yeah. Daddy wo akusupportinga mu buli kimu. Yeah. Yakuteekamu n'akasente. Yeah. Buli kimu. Yeah. Wow, kitegeeza daddy wa like akwagala nnyo. Nnyo. Ate like ayagala nnyo era obeere muyimbi. Yeah. Kati gwe wagamba daddy wo nti olina ekitone oba ye yakuzuula nti olina ekitone? Yanzuula nti nina ekitone ate nga nange nali nkyagala. Yeah. Kati kugamba n'akuyambako okutuukiriza ekirooto kyo. Kati singa wabaayo bato banno abaalyagadde okuyimba naye nga batya, kati oyinza bagamba otya? Nedda kati tebalina kutya oluusi nga abazadde baabwe tebalinaamu kasente kubatuukiriza bitone byabwe. Nga kale nga bakisobola naye nga kasente tewali. Babeere nga tebafuna kutya. Yeah. Bekkiririzeemu oliwo olwo balikikuba. Yeah. Kati bagamba nti abayimbi bakola rehearsals. Yes. Ne bagenda eyo n'asooka atule ku lusozi n'aleekaana ate n'akola eddoboozi. Yeah. Kati gwe eddoboozi olikolera wa? Nze ndikola. Olikola mboganamu. n'ogana kati ng'oliwa nga wali tewali bantu? Bawaka. Oba waka? Tebagamba nti obaleekaanira? Baba bakimanyi oli mu kugola ddoboozi? Kati biba binyuma biba biti ng'okola eddoboozi awo n'oleekaana. Era olina okukola eddoboozi ng'ogenda mu studio okufulumya oluyimba ng'eddoboozi livaayo mangu mangu. Oli mu studio tebikooya okola oluyimba? Bikooyamu. Kyogamba osobola okukooyera ddala? Waliwo awo omutwe gunnuma. Nga oyogedde nnyo nga bakuzzaamu. Iye. N'oyimba kino bagamba ddamu ddamu ddamu. Kati ku ssomero oggyeko okuyimba musical yekka yekka olina ebirala oyimba mu kwaya y'essomero? Mulina kwaya ku ssomero? Temuyimba? Kati ku speech day tewayimbye oba wayimbye ennyimba zo? Abaddeyo omusujja gwabadde gunnuma aluma ne sitasobola kugendayo. Nga walabye. Kati gwe audience yo esooka baani abasooka okukuwagira like mu abaana b'omu kilaasi yo bategeera ddi nti oyimba? Otera obbayimbiramu? Kasita nfuna obudde nsobola obbayimbiramu. Ekitegeeza bonna bakimanyi nti gwe ku ky'okugaba akapeera awo. Kati luyimba ki olupya lw'olinayo olukyasinza okuba olupya? Lukyaliyo mu studio baluyita Uganda. Luyita Uganda? Yeah. Uganda ng'ojogerako? Linga Uganda. Osobola otuwayo ka verse kamu? Kavaasi? Yeah. Singa si Uganda twandibadde wa? Eddembe lingi, we are proud of you. Look like Victoria. Look Queen Elizabeth. I love to be Uganda. I love to be Uganda. In the Pearl of Africa. Africa, Chicago, Nairobi, Kenya. Yeah. We stand so far. Tusigala bakabi nnyo. Superpower ya Africa, Uganda. Yeah. Superpower ya Africa, Uganda? Yeah. Mpozzi bagamba buli omu ewaabwe gy'atwala nti ewasinga okuba walungi. Kati naawe okifaananyi nti Uganda esinga okuba ennungi? Kati ng'oggyeko kw'eyo music omwenda ennyimba z'olina mwezi ennyimba luyimba ki olwasinga okwanguyira okukola? Nga ddukale terwakkalubiriza kiri awo? Culture.
Endongo ngitegeera, omuziki ngutegeera. Music is my culture, wamma is my culture. Culture, music is my culture. Culture, music is my culture. Mama ne watuma sigenda, ng'endongo ewa neighbor ng'ekuba. Chakala kuchakala, tuzina amazina eno. Today we wanna party, tuzina amazina dati. Shake body, nyola yo westi. Endongo ngitegeera, omuziki ngutegeera. Music is my culture, wamma is my culture. Culture, music is my culture. Culture, music is my culture. Wow. Kati bwe wayogera mu kayimba ako kituufu mami wakutuma togenda? Eh? 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 Iye. Mami ajja kukuba ggwe. Nice. So kati njagala otuweeyoko ku bubaka obutonotono bw'ogamba daddy wo ng'okumwebaza. Buno obubaka butuuke daddy wange gy'ali yonna. Mwebaza nnyo okunsapootinga n'anteekamu ssente, ne nkola videos, n'antwala ku shows, n'efulumya n'ennyimba era mwebaza nnyo Mukama amuwe. Kale kyemanyi daddy naye gy'ali ajja kuba alaba interview n'agambe wow that's my girl. Yeah. Era akitegere nti osiima nnyo byonna by'akolera kati ne mami wo naye muwe obubaka. Mami naye mwebaza, anyambako oluusi n'ampa kasente ne ngula engoye ze mba nkubira mu show, bw'atyo nga nange anteekamu akasente. Bambi, so you have a supportive family. Yeah. Babeerawo nga bakuyambayamba. So you should be proud of your family. Era munnaye bw'okikwata ng'oli sita w'amaanyi tobeerabiranga. Neerange tonneerabira. Sijja beerabira. Nange tojja kunneerabira? Alabika ggwe olimba onkubisa. Nedda. Kati ate bafaani bo nabo batuweero bawe obubaka bw'obatwalira bubatuukeko bulungi. Bafaanizi bange mwebale kundaba ku maTikTok, balabye musharinga, mulayikinga, mukomentinga. Yeah. Beebaza nnyo 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 nnyo. But keeping up the pace. Yeah. Okay. Kati ne mikwano gyo ab'okusomero ab'oku kyalo nabo batumireko mu ngeri enjawulo bawe obubaka. Tumirako mikwano gyange bensoma nabo n'ab'okukyalo abampuliriza. Jjukira kati Saturday ewedde nagendako ku leediyo ne bampuliriza, beebale kumpuliriza, mu message ebatuukeko bambi mwebale kubeera ku maleediyo nga muwuliriza omuyimbi wammwe. Neebaza n'ab'essomero, tukwasaganyizza ebintu bulungi, tusomye tuyise kati tugenda mu levels endala, mwebale kusoma, Mukama abawe omukisa tugende ku level endala. So kati P6 ogenda kuba semi candidate. Yeah. Ova mu P6 ogende mu P7. Jjukira P6 ekolera P7. Kati awo kitegeeza olina okubeera serious ennyo music omukwasaganye bulungi ng'ate n'okusoma okwasaganyiza bulungi. Kati sooka otumire ku basomesa abo aba P6 obagambe nti their girl Marion is coming. Neebaza abasomesa baffe bonna beebale kutusomesa ne tukwata, tubikutte nnyo nnyo nnyo, mwasanyuse okulabako nga abaana nga basomye bulungi, abazadde nabo basanyuse, beebazizza nnyo abasomesa okusomesa abaana baabwe okutuuka ku level endala. Era kati ngenda mu P6 2026 njagala. So by coincidence
2026 ogenda kuba mu P6, 2027 ngoli mu P7, Yeah. 2025 obadde mu P5. Kugamba gwe buli leeta esembayo mu primary ebadde egenda mu class yo. Okay, so kitegeeza you have a lot of things ebikwetoolako nga bya mukisa. Kati obaka obusembayo njagala obuwe bwagambye role model bumusindikireyo otulaga bungi mu kamera kuba agenda kuba akulaba bulungi. Ntumira ku madera yange omuyimbi omuwaati Spice Diana, weebale kuba sita era njagala nange mbeere sita nga ggwe, tubalansinge nga ndi nga ggwe nga tutuuka ku stage nga tuli babiri. Nga bagamba bano eno bali ba superstar. Ono younger Spice Diana, ono Old Spice Diana. Yeah. Kale tweyanziza nnyo olw'ebyo by'otugambye era naffe tukwencouraginga nti genda mu maaso n'okukola ebyokoze, oba oliawo n'okwongerako nga n'okusoma okukwasizza bulungi, okwasizza engabo. Kitegedde? Neradde okubuuza osabirawo? Nsabirawo. What's your church? What's the name of your church? Yeah. Are you born again? No. Are you Catholic? No. Anglican? No. Where? Christian. You're Christian? Yeah. Oli Mukatuliki? Oli muki? Oli Mukristaayo? Mwabasabira mpozi bayitawo batya? Osabira eri Bamusuuta. Kati mu church mwotera okuyimba? Nze nti kati siri mu kwaya yaabwe. Oli mu kwaya kyaki? Naye raba mikwano gy'aba church bo batumireko kale. Musaba mu church Bamusuuta. Kyana Diocese Church batumirako ba Reverend Bishop Choir n'aba member of church. Mwebale kubeera buli lwa Sunday nga muyimba mu kwaya, muyimba ennyimba ezikyamula nga nnungi nga z'abanaddiini. Ezibalyowa emyoyo. Lwaki baleta okulyowa emyoyo? Mbeera nga mukkakkanye nga mutebenkedde mu Katonda. Kale kati ogenda kuwa obubaka obusembayo nga bw'osiibula abantu bonna bonna abatulaba wano ku Saviour TV era obakubirize okweyongera okutulaba era nawe okugoberera. Ntumireko Saviour TV nanti bulijjo kati ndaba just ku TikTok nga mbalaba nga mbagoberera nga mukola bulungi obulango bwammwe, kati mbatumirako mwebale kubeera nga muli ba TikTok abalungi, munkyazizaako wano ku Saviour TV era mbeebaza nnyo, Mukama abawe omukisa. Tweyanziza ne bafaani bo basiibule obagambe beeyongere okwagala n'okugoberera buli kimu ekyo bakyaga. Bange beebaza mwebale kunjagala, mundaze omukwano, support nze era nja kwongeramu amaanyi mukole ki? Munjagale nnyo okusinga wano eno. Kale tweyanziza tweyanzeege. Ono ye muyimbi waffe gwe tuleese olwaleero. Mumuwulidde bulungi. She is very talented era tusuubira nti her future is very very bright. Marion, kati wagambye olina ennyimba 9, right? Yeah. Olina ennyimba 9. Okweza ennyimba 9 wakolako videos mmeka? Nakuwulidde ogamba nti mwagenda kushootinga video. Wakolako video mmeka? Nakolako 2. Video 2 ku nnyimba 9. Kyeki kiremesezza ennyimba zino zonna endala okuba nga ozikola video? Ssente, njagala nfuneyo abantu abasobola okunteekamu ssente nsobole nga banteekamu ssente nkole zi vidiyo endala. Essaawa zino tolina promoter? Yeah. Tolina promoter? Kati awo sooka oggyeko shades otunule mu kamera bulungi oyite promoter ali eyo ng'ali interested mu promotinga talent
akuteekemu n'ozikwata no problem akuteekemu ssente. Gamba mu kamera bulungi, promoter aliyo ng'ayagala okupromotinga talent yo, that you a good singer, ajja kuteekamu ssente mukole video biki bwe bityo. Promota yenna ali eyo asobola okunsaamu akasente atuukirire kweno namba akubire ku daddy wange 0781840438 amukubireko amugambe asobola okussaamu kasente n'okola videos. Kale oli muyimbi mulungi tojja mweyiwa, right? Yeah. Okay, kati ekirala gwe oli muyimbi atandika obutandisi mu bbanga etali ddene kale oba mu bbanga eggwanvu weerabawa ki kyeweerabamu gwe nga ggwe? Nze music mwagala nnyo era kimanyi nsobola okkikuba ne mbeera nga ndi wagguluko nnyo. Kale bano n'abayimbi abalala abato abaneekana tubeere waggulu nga teri ali wansi. Weesuubira nti emyaka egijja ojja kuba superstar? Yeah. Nga oli wa ddala. Okay, kati nga tuwumbawumba njala ogamba abantu we basobola okusanga music wo, basobola musanga wa? Ayagala okumuwulizaamu awulize ku buyimba bwo bwonna bwonna. Asobola ogenda ku Google oba ku YouTube n'adawunloadinga music wange ng'akozesa amannya Chaka Marions. Chaka Marions ku YouTube, ku TikTok nako osobola okunsangayo. Era manya gundi yemu Chaka Marions. Sooka spelling nga amanya ga account yo. Account CHAKA Marions MARIONS. Okay, Chaka Marions. Yeah. Yena alina akunoonya agende ku YouTube asakinge Chaka Marions, agende ku TikTok asakinge Chaka Marions, ajja kuba afuna music we yenayina nga bw'aliyo. Kale tweyanziza.